بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين. الله سبحانه وتعالى قام والتين ndaidde omuti oguyitibwa ttini nga guliko ebibala nga biriibwa. Wazzaituni nendayira omuti oguyitibwa zaituni guliko ebibala ebikamulwamu butto. Watuuri siniina nendayira olusozi tuuri olusangibwa mu oluliko ekisenyi Sinaayi. Olusozi olwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yayogerera ne Nabbi Musa alayhi salam, Allah nalwalulayira. Wa hadha albaladi alamin. Allah agamba ndayidde n'ekibuga kino Makka, ekibuga ekyemirembe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba faman dakhalahu kana aminan, buli yenna ayingira mu Makka abeera wa mirembe. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mazima twatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga obulungi mu bwesimbu. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu nga tafaanana bitonde birala, n'amutonda mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi mu bitonde byonna bye yatonda, n'akiyimiriza ku magulu abiri, n'abeera nga akiwa okwogera ng'ebitonde ebisinga obungi tebisobola kwogera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nakola omuntu mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ne mupanga mu mpanga esinga okubeera ennungi. Thumma oluvannyuma olw'okubeera nti namutonda mu kifaananyi nange kye neenyumiririzaamu nti kirungi, radadnaahu tutuuka ekiseera ne tumuzza emabega, asfala safilin, n'abanga wa wansi nnyo mu bya wansi. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba nti waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi, omuntu gw'empangaaza ekiseera kituuka ne mupangulula ne tumukendeeza amaanyi mu biyungo bye. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bw'akaddiwa amukendeeza amaanyi mu mubiri, agaali amannyo ne gafuuka amalibu, eyali alaba oluusi afuuka muzibe, eyali ategeera nga takyasobola kubeera nti ategeera yeerabira sinakindi n'okuwungira ddala. Allah subhanahu wa ta'ala azza omuntu emabega mu ngeri eyo nga gy'atugambye إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا okujjako abakkiriza وعملوا الصالحات ne bakola emirimu emirungi, falahum ajrun, abo balina empeera yaabwe ghayru mamnunin, etali yakkutukawo oba etasalikako, ya lugenderezo. Singa omuntu atuuka mu myaka egy'okubeera nti akendeezeddwa amaanyi, abeera nga Allah amusasula bw'aba mukkiriza, amusasula awo waatasoboledde kubeera nti akola ebyo bye yakola nga akyayina amaanyi. Ekyokulabirako yali nga asiiba ennaku eza sunna ng'akyayina amaanyi, naye bw'agenza agonda amaanyi nga gamuwedde nga takyasobola kusiiba nnaku ezo, Allah agamba ebiseera bye yasiibirangamu singa biba bituuse, musasula ng'eyasiibye, kubanga mulimu gwange okumusasula empeera eyo najjeyama ntegenda kumukutukako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oyo ye muntu yekka atazzibwa mabega kubeera wa wansi mu bya wansi, kubanga obukadde bwe busasulibwa nga mu bya ibaada nga bwe yali ali w'amaanyi. Allah agamba nti fama yukadhibuka, omuntu kiki ekikulimbisa oluvannyuma lw'okutegeera? Fama yukadhibuka ba'du biddiini, kiki ekikulimbisa oluvannyuma lw'okutegeera nti Allah yakuyinako amaanyi n'olimbisa nti olunaku lw'okuzuukira terujja kubaayo? Laysa Allahu bi ahkamil hakimin.
alaysa Allahu tali Allah subhanahu wa ta'ala bi ahkamil hakimin omulamuzi asinga abalamula bonna atalya nguzi ateeyisa bubi mu kulamula kwe. Allah subhanahu wa ta'ala tulina okukakasa nti ye mulamuzi asinga abalamuzi bonna. Kyova olabanga muzimu mu hadisi ya Tirmidhi eva ku Abi Hurayra, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga atuuse ku kigambo ekyo yagambanga, oba nabbi yatukubiriza nti omuntu bw'atuukanga ku mbeera eyo agambanga mu aya eyo weesikomererayo, bala wa ana ala dhalika min ashahidin, tiweewaawo kituufu nange ndi mujulizi nti Allah ye mulamuzi asinga abalamula bonna.